Leero tugenda kwogera ku ki ekiyinza otutuukawo singa emmunyeenye emu oba sisiteemu ejja mu solar system yaffe. Tulina chance yonna eyosurvivinga oba tewali chance yonna yasurvivinga. Mu kusookera ddala nga solar system yaffe ekyefoominga yali ya bulabe nnyo nga buli kimu kyonna kikyatambula okuli ebiyinja eby'amaanyi ebibeera mu bbanga bye tuyita bi asteroids ne sseŋŋendo zaali zikyefoominga ng'era tekuli n'emu eri habitable okuli ne sseŋŋendo gye tuwangalirako gye sseŋŋendo Earth. Okujja kw'emmunyeenye empya mu solar system yaffe kuba kugenda kyankalanya buli kimu kyonna ekibadde kiri organized. Kiba kigenda leetera solar system yonna okukyankalana ekiyinza okuviirako sseŋŋendo yaffe Earth okuva mu solar system n'ebeera mu bwengula nga terina solar system. Obadde okimanyi nti mu bwengula eyo waliyo sseŋŋendo nga tezirina solar system nga zitaayaaya butaayaaya nga zinnyogoga ng'era teri kitundu kyonna tetumanyi okusinziira ku magezi gaffe kiyinza wangaalirako. Ate bwe bajja mu solar system beegenda fuuka ng'emu ku ezo sseŋŋendo ezigwa mu category. Beegenda beera nga terina waka ng'era terina solar system ng'etaayayiza eyo mu bbanga era teri kitonde kyonna kiriko kiyinza simattuka. Omukisa omulungi oguliwo mu mitwalo 10 waliwo chance emu yokka ekyo okusobola okutuukawo ey'emmunyeenye empya okujja mu solar system yaffe oba okugisemberera okutuuka otuleetako obulabe bwonna. Naye tetweyibaala lwa nsonga waliwo siteemu eyitibwa egwa mu category oba mu kika kya red dwarfs eyitibwa 710 esuubira okutuuka mu solar system yaffe mu billion years nga 2. Kakadde abantu abali ba ku nsi weriba ekyaliwo gyaba basobola okugiraba ng'ekintu ekyasinze okwaka mu bwengula bw'enaba eyise kumpi ne Earth yaffe. Naye singa omukisa gutukwata bubi nekolidinga ne solar system yaffe ekyo kiba kigenda leetera sseŋŋendo gye tuwangaliramu ya Earth okuva mu solar system etaayize mu bwengula nga bwe nabagambyeko olw'amaanyi g'emmunyeenye ag'amaanyi. Emmunyeenye eyo ng'enaasembera okutuuka mu solar system yaffe abantu abalibaawo bajja sooka bagirabe nga sita oba emmunyeenye ey'amaanyi yaka. Ekitangaala kyayo kijja genda nga kyeyongera mpola mpola buli gy'ekoma okusembera oba buli gye bakoma okuyitawo emyezi. Bw'enaaba eyitawo buyisi nga tegenda tutomera ekitangaala kyayo kijja genda kikendera mpola mpola okutuusa lwe kinaazikira. Kijja bakyakira ddala nnyo okusinga eky'omwezi kye tulaba era tujja batukirabira ddala okusinga ne tulaba omwezi. Wabula singa site eyo eribeze mu solar system yaffe kijja leetera Earth okuvaamu era mukadde w'enaatuukira ku Mars ejjaba efuuse nga mwezi ogujjudde ice nga yabunyogovu nnyo ng'era 99.9% ebitonde byonna ebiri ku Earth bisaanyeewo. Twebaze nnyo omutonzi lwa nsonga buli kimu kyonna akitonda nga kiri perfect era singa ekintu kimu kyokka kitaataaganyizibwa oba singa kikwatibwako kiyinza okuleetawo disasters. N'akantu koyinza olaba ng'akatono akatayinza leeta buzibu bwonna kayinza oleeta obuzibu obw'amaanyi. Okugeza singa planet kwe tuwangaalira oba Earth okusemberera omusana just inches ntono nnyo kiba kiyinza oleetawo obulamu bwonna obuli ku Earth okusaanawo. Ate era singa eddako emabega n'eviira omusana inches ntono nnyo kiyinza oleetawo obunyogovu obw'amaanyi era obulamu ne busaanawo ku nsi. Ate era singa esitoopinga okwetooloola eddakiika ng'emu yokka obulamu bwonna obuli ku nsi buba bugenda saanawo gasemanja gaba gagenda leetawo tsunami. N'olwekyo twebaze nnyo Katonda olwa kino kye yatukolera era okubanga ensi eri perfect bwe kinga weeri. Erabira okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno okusobola okufuna updates empya ezikwatagana ku by'omu bwengula. Tugenda kuzzaako evidiyo ekwatagana ku bika by'emmunyeenye oba ziyite stars omuli red dwarfs n'ebika ebirala eby'enjawulo.